إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Twarabye mu musomo gwaffe ogw'eggulo ne tulaba okutondebwa kwa malayika n'okutondebwa kwa Ibulisu, nga tulaba nti nno Ibulisu yevaamu amajinni gonna era ye taata waago, nga bwe kiri nti Adamu alayhi salatu wassalam yavaamu abantu bonna. Netulaba ayat ezinywezaawo amakulu ago, walillahi alhamdu wal minna. Netufuna ne fawaid okubamba amashayikhi ez'enjawulo mu ayati ezo. Kakati njagade tulabe nga tugenda ku sifaati za amajinni, tusooke tulabe ebigambo by'abasalafu abalongoofu abaatukulembera. Tugamba abasalafu abaddu abali eyo, tetutegeeza nakasero, tetutegeeza kibuye, tetutegeeza wano na wali, tutegeeza abalongoofu abaatukulembera. Nakasero etambulira ku mulamwa gwabwe. Emizikiti gyonna gye tuwulira giri ku salafu gifuba kutambulira ku mulamwa gwabwe. Bwe tugamba abasalafu abalongoofu abakola ki? Abaatukulembera mina sahabati wattabi'ina wa atba'i attabi'ina, abo bonna min salafi hadhihi al umma, abalongoofu abaatukulembera. Tubaagaza ki? Lwaki tubagendako? Tubagendako kubanga be baatusinga okutegeera eddiini entegeera entuufu. Tukijjawa Allah yakisongako, omubaka nakitusongerako. Allah yabarikommendinga fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bwe banakkiriza, Allah yali ayogera ku banasara era nga eyo khitaabu egenda ne kubakkiriza, kubanga yali ayogera ku basahaba Allah yali ayogera kino kankiddemu. Allah subhanahu wa ta'ala yali agamba banasara, ng'agamba n'abayahudi ba ahlul kitab, ng'abasongera ku basahaba fa in amanu, singa abantu abo bakkiriza Allah, bimithli ma amantum bihi, nga nammwe bwe mukkiriza Allah, faqad mazima ddala ihtadaw, bajja kuba bakoze eki? Bajja kuba balungamye. Ekyo nga kirimu obujulizi obuli wadah jiddan eri umma y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti Allah ayagala tubeere ku nzikiriza y'abasahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitegereka mu hadithi nabi naganda khairu nnasi qaruni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, abantu abasinga obulungi. Olowooza ategeeza ki? Beauty, ategeeza beauty ya face. Abantu abasinga obulungi eri Allah, eri ki? Eri Allah mu iman, mu kuteeka mu nkola eddiini, mu kugitegeera, mu kugimanya, mu kutegeera Allah biyassa n'amakulu gaabyo. Naam, qaruni be basahaba, thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma battabi'una, thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma atba'u attabi'in. Kitegeeka bulungi? Kale bw'olaba tuzzeeyo eyo, tuzze mu balongoofu abaatukulembera, tubajjeko engeri gye baategeera eddiini eno. Ensonga gye tulabye emabega egamba nti nno amajinni gava mu Ibulisu, ne ayati ne tuziraba, twagala okulaba ku bigambo by'abalongoofu abaatukulembera. Ibn Kathir rahimahullah ng'ajja ku Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'a. Naam, ono y'omu ku ba asiyadi baba tabi'ina. Sayyidu tabi'in ye Sayyid ibn al-Musayyib. Muchi Sayyid ibn Musayyib ye Sayyid tabi'in. Muchi mu'ilm. Ate mufadl ani Sayyid tabi'in Uwais al-Qarani al-Muradi
al-Yamani musajja mu Yaman ava mu kabira yaba Muradi waggulu waawo siwala. Naam. Tayib. Kati waliwo abalala abaali bavuganya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn Musayyib mutabani wa sahabi w'ekitiibwa ayitibwani al-Musayyib ibn Haznin radiyallahu ta'ala anhu. Yali mukoddomi wani Sa'id ibn Musayyib? Yali mukoddomi wa Abu Huraira, yawasa muwala wa Abu Huraira. Kati mwaba abaali bavuganya ne Sa'idi era nga bo ab'e Basra baali bamukulembeza ku Sa'id yali al-Hasan al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'a. Yayogeranga ebigambo ebiyitirivu. Kunya ye bamuyitaani Abul Hasan al-Hasan al-Basri. Aywa tuyina kitiibwa wano Basri Abul Hasan. Kakati yayogeranga ebigambo bingi min al-hikami era bawaadhu bangi abasomesa abasiraamu ababuulirira baleeta nnyo ebigambo bya al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri yagamba olw'obuziso bw'ebigambo bye. Nawulira statement eno nga yegerwa omusomesa w'ekitiibwa Sheikh Ahmad al-Arbasi hafidhahullah. Kakati olw'obuziso bw'ebigambo bya al-Hasan al-Basri abantu bangi batuuka ne bakwata n'ebigambo bye abasiraamu ababulijjo. Ebigambo bya al-Hasan al-Basri ne balowooza nti ahadithi nga bawuliranga ekyo ekigambo tekiyinza kubanga kyogeddwa muntu atali Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'obuziso bw'amakulu agaabeeranga mbiki mu bigambo bye. Nekitegeeza nti nno si buli kikuwoomedde mu matu nti gamba nti qala rasulullah wabula kakasa nti ki? Kakasa nti hadithi. Kitegereka? Tayib. Kakati al-Hasan al-Basri yagamba nti inna iblisa laysa min al-malaika. Mazima iblisu tiyali malaika. Bal huwa aslu al-jinni kama anna adama aslu al-bashar. Iblisu tiyali malaika wabula yavaamu amajinni gonna era nga bwe kiri Nabbi Adam alayhi salatu wassalam yavaamu omwana Adamu. Kitegese bulungi. وقال ابن عباس رحمه الله عند قوله تعالى ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigamba nti waljanna khalaqnahu min qabl min nari samum. Qala yagamba nti huwa abul jinni aljan. Yagamba Ibn Abbas wa huwa turjumani alquran kakensa okuvunula Qur'an sahabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam w'ekitiibwa. Naam. Yagamba nti huwa abul jinn yetata waki wa majinni gonna kama anna adama abul bashar era nga bwe kiri nti Adam yetata wabaki tata w'abantu. Wa qala Qatada yani ono Ibn Du'ama as-Sadusi ow'ekitiibwa ennyo mu battabi'ina era min athbati an-nas an man an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Bali bameka athbatu an-nas an Anas? Bali basatu. Ani asooka? Tutandike ne Qatada yennyini Ibn Du'ama as-Sadusi. Owokubiri Thabit al-Bunani. Owokusatu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri. Kati Zuhri bonna ye mukama waabwe. Zuhri mu bonna ye mukama waabwe. Nekuddako Thabit al-Bunani, nekuddako Qatada. Naam. Kakati Qatada ono wulida Akma. Kitegeeza ki Akma? Yazaalibwa talaba. Oyo abeera muzito nnyo mu buzibe okusinga Aama yoyo abadde nga alaba oluvannyuma maaso negakola gatya ne gagenda nga ba Sheikh Ibn Baz, ba Sheikh Obeid al-Jabiri mufti n'abaddeko rahimahullah yakafa recently, Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh naam n'abalala mu abo abaasooka okulaba ne bamala ne baziba amaaso.
yensonga lwaki Allah bwe yali alaga ekyamagero ekyamanyi ekya Nabi Isa alayhi salatu wassalam yagati wa ubri'u al akmah, kubanga atalabangako aba n'obuzibe obuzito okusinga ama. Abo abazaalibwa nga tebalaba mubaleeti yabayisanko bw'ati engalo ne bakola batya ne balaba alayhi salatu wassalam, nga kyamagero Allah kyamuwadde abantu abo kubeera nga bakkiriza daawa ye ey'okusinza Allah yekka, baleke kubeera nga bamugattako ekintu kyonna. Bawunzika bali mu bukaafiri bw'ekimmemmette nga ye kennyini nnyini gwe bataddewo gwe basinza ne balekawo Allah tabaraka wa taala. Kakati Qatada agamba ng'ayogera kwani ku aljan, yayogera kwani aljan ku ayiri gye tulabye Ibn Abbas. Qala Qatada huwa iblisu, aljan yani ye iblisu, khuliqa qabla Adam, yatondebwa nga Adam tannakola ki, tannatondebwa. Ezo nno athari z'abatabiina ne basahaba n'endala ennyingi gye ziri, zonna zinywezaawo amakulu ago agali mu ayati ziri zetwalabye. Sifaati za Iblis. Iblisu yali afaanana atya? Amajinni gafaanana gatya? Gafaanana gatya? Ekisookera ddala ekitendo ekisookera ddala ku majinni qabihu almanzar, bitonde ebirabika obubi ddala, birabikira ddala bubi nnyo, feesi zaabyo n'endabika yaabyo mbi, tebisanyusa ng'obitunuddeko, tebisanyusa nga obitunuddeko, tebisanyusa mulabi nga Sekaali Kirima bw'atugambye. Ekyo tukijjawa Allah bwe yali alaga omuti oguyitibwa azzaqum n'obubi bwagwo, yaga tal'uha yani thimaruha nam kaannahu ru'usu shayatin, ebibala by'omuti guli zaqum kitegeeza guliko ebiki, ebibala nene bw'obitunulako obyesisiwala bifaanana nga ru'usu shayatin, emitwe gyaki, gya sitaani. Sitaani kyeki? Sitaani maradatu aljin, ge majinni agaafuluma ku bulungi n'obulongoofu, era nga ashaitana ebeera tamarrud, ebeera fisq, kwe kufuluma ku bugonvu, okufuluma ku istiqaama, n'okwata obwamawale n'obwakiwagi. Allah kyava akikozesa nga kibunye abantu n'amajinni. Naam, naga shayatin al-ins wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. Ayogera ku majinni naki n'abantu bonna n'abayita shayatin. Ayogera ku abo abaafuluma mu bantu ne majinni ku bugonvu, ku bulongoofu, ne bakwata ekkubo ly'obwakiwagi n'okaafuwala n'obwamawale. Ate era mu ngeri y'emu nga kyekikolo ashayatin, kye bayita shayatin be kuffaaru aljin, ge majinni amaki, ge majinni amakafiiri. Era enkozesa ya ekigambo shayatin mu Qur'an esinga kubuna makulu ago, esinga kubuna makulu ago. Kakati Allah bwe yali atulaga obuyinza obungi bwe yawa nabbi we Sulaiman alayhi salatu wassalam, yakati washayatina kulla bannai wa ghawwas, ne mu ebyo ebyali biweereza Sulaiman alayhi salatu wassalam mwalimu amajinni ga kiwagi ne gonna nga yagateeka tahta qahrihi. Banna gegatta n'abantu, gegatta n'amajinni amalongoofu mu kuzimba, nga bw'osanga saiti ng'eriko Temiseewo, eriko Zaveri, eriko Girido, eriko Everest, eriko egundi Domazo, eriko Steven, ate ng'eriko ne Musa, eriko ne Sula ne Sowedi weebali. Naam, nga bonna bakola batya?
bonna nga kwebali. Lwaki? Imma liqahar, olw'obukasi bw'oyo abakozesa, oba olw'okunoonya ujura, akathimbi. Aiwa, kakati mu ngeri y'emu ne Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yalina obuyinza obuteemenga amajinni ago ga kiwaji n'agakaka gamukola ebyakola atya. Twakiraba nti kulla bannai wa gawwas. Gawwas kyeki? Galubbira, gagendanga mu nnyanja wansi ne ganoonyayo ebyayo eby'obugagga ne gabireeta kungulu. Naam, ne gabikozesa okwongera okuzitoya obwakabaka bwa Nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Kati ekisookera ddala kwe kubeera nti nno ekitonde kino ejjinni qabihu almanzar. Ekyo nno Allah yakiteeka ne mu fitra, yakiteeka ne mbuki, ne mu bubumbwa, yakiteeka ne mu mubumbwa bw'omuntu, okuwulira nti amajinni kitonde kibi. Kitonde kiki? Kibi. Era bwe kiba engeri gye kyeyolekedde omuntu kimukosa Yesu kirabako obulabi. Kitegereka? So nga ate malayika kitonde kirungi nnyo. Tetulina nnyo munnange nasu mu Qur'an wadde mu sunna tulaga bulungi bwa malayika. Ne tulina qara'in eza fitra ez'obubumbwa nti bitonde birongoofu. Idhan Allah yukrimuhum bil jamal, la ya'suna Allah ma amarahum, yukrimuhum bil jamal. Allah abisitula n'okubirabisa obulungi, okubeera nti nno Allah abigamba abali eno ewange. Naam, Allah akikozesa nnyo nga yogera ku ki? Nga hadithi ya halaqati dhikr. Naam, wa dhakarahum fi man indahu. Allah abuulira abo abali gyali, ategeeza abali waggulu nga bebaani? Beba malayika. Nayogera ku baddu be abali mu halaqati dhikr, abali mu kusoma Qur'an, abali mu kusoma ilimu, abali wa dhakarahum fi man inda. Naam, insha Allah saba Allah akkirize naffe wano wetuli abeere nga ateeka mu fadhulu eyo. Amen. Aiwa, ekyo ekyokubiri n'obumbwa bw'abaana Adamu buulira ni malayika nki. Era tukijja mu ki? Tukijja mu iqrar eri mu aya ya surati Yusuf. Bagamba ti ma hadha bashara, nga balabye Nabbi Yusuf obulungi obumususseeko, obulungi obuyitirivu obumuliko. Baga ma hadha bashara, ono si muntu. In hadha illa malakun karim. Eno malayika yaki? Eno malayika yaki? Eyekitiibwa. Iqraru ya Allah, okuleka ensonga eyo nga alese entegeera yaabwe. Naam, nagireka mu Qur'an. Naam, nti fitra yaabwe ekyo kyeyaliko, era Allah nakirekamu n'atakiwakanya. Kitegeeza anywezaawo malayika nti nnungi mpitirivu. Tudde ku hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam bwe yajja eri Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Naam, wasfu ya sonno nga teyagira mu kifaananyi, yagira mu kifaananyi kyaki? Kya muntu. Ne tunula wasfu Umar ibn al-Khattab gye yamuwa. Naam, yaga shadidu sawadi ash-sha'r, ng'enviiri nzirugavu nnyo. Naam, ishara ila jamalihi wa husnu manzarihi. Kiraga nti yali alabika mu ndabika ennungi. Kitegeka bulungi? Yali alabika mu ndabika ennungi. Ekirimu ebyo omuntu byajja mu hadithi eyo. Ekyokuna kwe kubeera nti nno Jibrilu alayhi salatu wassalam bwe yalinga ajeli Nabbi sallallahu alayhi wasallam kana yatamathalu bi surati rajulin. Ayina ekifaananyi ky'omusajja mu basahaba kye yajjirangamu. Musajja kyoyo Essebo Seka Muhammad Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi kana min ajmali ashabi Nabi sallallahu alayhi wasallam. Yali omu ku basahaba abasinga obulungi mu basahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ekifaananyi kye ekya Dihya al-Kalbi muyajjiranga malaika Jibrilu alayhi salatu wassalam. Kitegerekese? Aywa. Naam. Aywa, yani obumbwa bw'abantu ebbanga lyonna bulaga nti malayika kintu kiki, n'abayimbi bwe babitambuza, n'abantu mu kunyumya okwa bulijjo n'ebifaanako bwe bityo
era ng'ekyo kituufu malayika nnungi nnyo. Amma okutuuma erinnya malayika angel Allah yasinga okumanya, simanyi oba kirimu obuzibu. N'otuma Jibuliru oba amazima siina mumanyi gwe nali mpulidde agamba nti okutuma omwana ekigambo erinnya malayika kikyamu, oba ani okubeera nga omwana omutumye erinnya Jibuliru oba Mikaili nefaanako ebitundu kikyamu, bali gye bali abamanyiddwa nga ge mannya gaabwe. Wallahu alam. Naam. 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 Eryaki? Erya enjo. Erya amannya ag'ekizungu abasiraamu urufu yeewaffe baagazira ne bagamba nti g'Abakatoliki n'Abakristaayo n'Abamalaki n'Abasodokisi n'abaki. Ekyo alhamdulillah amannya ag'ekiki ne bwe gabeera ng'eryebuzungu tegayina mutawaana era tokkirizibwa kukhalafa urufu eyo ewaffe n'ogamba nti gibali ba Greenfield nga basajja basiraamu balungi tugamba naamu urufu yaabwe ekyo tekirimu ebyo ebyawula wakati w'omusiraamu n'atali ki, era omusiŋŋaana yeeteekako erinnya ery'ekisiraamu eri si bwe kiri. Ayiwa kati urufu eramulira mu hadithi ki, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Qawmu y'abakafiiri ewaffe emanyiddwa nti yetwala erinnya ezzungu, kati tokkiriza kubeera nga obatashabbaha. Kitegereka bulungi, nekitegeeza nti singa urufu eba n'ekintu kweyawulira abasiraamu n'abatali basiraamu, wadde nga mu urufu endala ebyawulira ku kintu kirala, ekintu ekyo kifaanana ewammwe gye bakyawulye gwe n'osalawo faana n'abakafiiri, ekyo oba oli mu zambi oba oli mu nsobi. Kitegereka? Tayib. Katukalekako zeeka. Omusiraamu akaagala malayika yange my angel aji abafumbo baagala okamanya nze bannange ab'ebitiibwa, ekintu kyonna ekirimu okufaanana zi malayika mu tasmiya mu kuyita siwulyanga omumanyi akigaana. Kireka bulungi kubanga malayika bitonde ebiri mahmud, ate si bitonzi tutugeka nti ofaananyiza ekitonde nokifaananya omutonzi. Kati oba oyagala okulega mukyalo nti mulungi n'omuyita my angel, kireka bulungi, sikimanyi mbubi obwongo bundoozesa, ngambye obwongo bundoozesa tuyinza nokifunamu empeera bw'oba okikoze ng'okyagalamu kumusanyusa na kulongoosa ushira. Njogeddewo bisekasozi. Aywa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Naam, okitegedde seeka kitiibwa oli abadde akibuuza. Tugende mu maaso bannange. Aywa tugende mu maaso. Sifa endala kwe kubeera ndi bane amajinni Allah yagawa obusobozi okwekoza ne gatuuka n'okubeera nga gayita mu bifo ebitono ennyo omuntu byatayinza kukkiriza nti ekintu kyonna kikola kitya kiyitawo. Ekyo nno tukijja mu hadith mu kissa ya Safiya, inna shaytaana yajiri min ibni adam mulafdhina min al insan majra dam, etambulira mu muntu nga bw'olaba omusaayi. Bawula bagamba nti tewaliiwo kafo mu mwana Adamu akatuukamu omusaayi okuggyako nga sitaani Allah yagiwa obusobozi okukatuukamu. Era tugenda kulaba hadithi mu maaso nga Ibuliisu bw'emala okulaba Adamu ng'atondeddwa, yatwala obudde nga yeetooloola Adamu, nemwetooloola okutuusa mu kumwetooloola nemuyingira.
bwe yamulabanga erina obuyingiriro kuye nefuna obutebenkevu, era obutebenkevu obwo bwagiviirako okweyama ebintu bingi n'okwewera ebintu bingi ebyawunzika nga bituukiridde nga Allah bwagamba nti walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattabauhu illa fariqa minal mu'minin. Kitegereka? Naam, tujja kutuukawo biidhnillahi tabaraka wataala. Kyenjagaddewo wano nti Allah yagiwa okubeera nti yatasaghar, esobola okutoniwa netolontoka mu muntu speed, era buli muntu asobola ogiwulira. Mbabuliko osobola ogiwulira. Singa omuntu akola ekintu nekikujjako waya, osobola okuwulira ng'ombiri gwonna ku speed. Kuki? Ku speed, buli kafo kajjudde. Ona kati gundi ajjudde. Kakoze eki? Wallahi nga bwe weesiriikirirako weewulira ng'ekitonde ekirala. Kati awo bukkiriza ne bulyoka bujja speed, ne weeteekako ennamula z'ekikkiriza n'olyoka oweweera. Bw'oba tolina bukkiriza n'olyoka olumba. Kitegereka? Majira ddamu otuuka kuli nga n'obugere butuuyanirira. Obwongo nga bugamba nti osobola okutumbeera n'okuba omutwe ku mwezi. Si bwe kiri? Kakati ekyo kyonna min athari jarayan iblisu fil insani majira dam. Kitegereka? Ku speedi eyakamyanso ng'ekubunya wenna egamba kati ulinda ki? Kubanga nabbi yatuuka kasa nti alghadabu minash shaitan, okunyiiga ekyo ekimu ku bintu bya shaitan. Kitegeeka bulungi? Era mu ngeri y'emu omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti idha tathaaba ahadukum, omuntu yenna mu mmwe bwe yeeyayuuyanga, falyumsik biyadihi ala fiihi, akwate omukono gwe anyweze eki? Mu hadithi gye mmanyi nyeri mu sahih yagamba nti at-tathaubu minash shaitan fa idha tathaaba ahadukum falyarudduhu mastata, ya Abu Hurairah, muttafaqun alayhi. Sibe kiri? Okweyayuuya kuva mu sitaani. Omuntu kummwe bw'abanga yeeyayuuya, bw'akuwuliranga kujja, falyarudduhu mastata, afube nnyo okuzzaayo nga bw'asobola. Mu sahihaini mulimu hadithi endala bwembase nayo ya Abu Hurairah fa innal insana idha qala dhahika ash-shaytan, niyayuuya nago dhahika ash-shaytan, sitaani ng'etulika ng'eseka, ekuleega oluusi n'ovaamu n'amaziga mu kweyayuuya. Alhamdulillah, hadithi bagimpadde ega nti at-tathaubu min ash-shaytan fa idha tathaaba ahadukum falyarudduhu mastata fa inna ahadakum idha qala dhahika ash-shaytan. Ekyo nno basajja bakulu bakitasahaliramu nnyo naddala mu swala, kubanga sitaani yagala nnyo omuntu ng'ali mu ki? Olugamba Allahu akbar, ndatandika okweyayuuya nga tanneeyayuuyako okuva ku makya. Mu swala niyayuuzaamu emirundi 7. Naam, kubanga ogwe mulimu gwa shaytan. Bagiyita batya eyo sitaani? Ediringa n'okukyankalanya omukkiriza mu swala ina begitubuli erinnya eyitibwa etya? Khinzab. Yekola omulimu ogwo. Saba Allah agitutaase. Kale almuhim abebitiibwa kyetuyizeewo wano kwe kubeera nti shaitaani yatasaghar, sitaani yeekozza netuuka okubeera ng'etolontoka mu muntu nga bwekoze eki? Nga bweyagadde buli wali akasaayi nebeera ng'ekola ki? Etuukawo. Ekyo nno yakimanya nga n'omuntu tannafuuyibwamu mwoyo nga bwe tugenda okulaba mu hadithi nti ajja kufuna obusobozi obukola ekintu ekyo. Ono olwo faida nga bwe tukonye kweyayuuya, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah yagamba nti tewaliiwo dhikiri yonna ereetebwa ng'omuntu yeeyayuuyizza, nagati walau hatta wadde okugamba
ti a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Tewali dhikiri yonna ereetebwa ng'omuntu yeyayuyiza wadde okugamba nti a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Efaida nkulu tetugira bannabbi sallallahu alayhi wasallam ng'asomesa ekintu ekyo, songa abantu bangi bakimanyira olw'okumanya nti okweyo yakuvudde mu ki mu shaitani. Kati kiki bakola olugira nga a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Nabbi yeyayuyako bawula bagamba tewaliwo marra wadde emu bweti eyajja mu sira ya nabbi sallallahu alayhi wasallam nga nabbi yeyayuyako, nga nabbi akola atya nga yeyayuya. At-tatha'ubu minash shaitan fa idha tatha'aba ahadukum falyarudduhu mastata. Bawula bagamba nti okweyayuya aidan min sifati al-kusala, kiri mu bitendo by'abanafu. Kadhalik min sifati iblis, mu bitendo byaki bya iblis kwe kubeera nti qad esobolera ddala ate era mu ngeri yemu okuzimba negejja. Nga bwolaba nti ifritu minal jinni yalina azama egisobozesa okutolontoka neyeetikka namulondo mu lumamyo nga yagitadde eddawali. Ekyo nga kitegeeza ki? Kuwa, kubeera nti yalina amaanyi ageewuunyisa okudduka nayo nga tegisanze mbuki buzibu. Nolwekyo tolowooza nti nno mpewo buwewo ebintu ebyo bitonde bya Allah subhanahu ebirina amaanyi ageewuunyisa awamu n'ekyo nga Allah yabikola nga tetubitomera, ate nga weebiri birina ajisaadi, birina emibiri nga bitambula mu buli kifo, birina emibiri. Waliwo abalowooza nti amajini mpewo, malayika mpewo, ebyo ebintu birina emibiri, si myoyo bweyo giri awo egitambula nga bakola batya bwe balowooza. Birina emibiri, birina amaanyi, birina ki, birina obutonde omuntu bw'atasobola kutuukako. Nga oba tosobola kutuuka ku butonde bwa bitonde binno, mimbabi awula okuba tosobola kubeera ng'otuuka ku bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ebyo byakola ki byakubuulirako. Era mu bitendo bya Ibulisu watwabikonyeeko wali nga tulaba obujulizi kwe kubeera nti nno Ibulisu ezaala, Ibulisu erimu abaami yani amajini galimu abaami, galimu n'abaki n'abakyala. Mulimu amajini amasajja, mulimu n'amatindi amaki amakyala, era gazaala nga bwe twabirabye mu bugazi. Kitegeka bulungi. Hadithi ya al-khubuth wal khaba'ith emala kwekyo. Qur'an, sunna, tewaliwo na kimu kyatusongera ku mukyala wa Iblis, awamu n'ekyo byatusongera ku mukyala wa Adam alayhi salatu wassalam, era ne tubeera nga ffenna tumumanyi buki, tumumanyi bulungi nga bwe tujja okumutuukako mu kifo kye biidhnillahi tabaraka wa taala. Waffaqa Allahu al-jamii' lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.